Yes, nkwaniriza kadde kano oli otya goni ya subscribinga n'onyiga kade eno bagita Fale TV yuki eba Flavia Namulindwa owa Mary Flavia Namulindwa eyokuba nti no munnange bagamba nti Yasasaka baby we byongedde okubanga bitabuka byongedde okubanga Ebyama Bivuddeyo ku mwokomo Ebyama Bivuddeyo ku mwokomo ku speed etagambika ngenda kuba mbikutuusako wano ku Fale TV yuki oli otya gona ya subscribinga n'onyiga kade nenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga nenkugamba nti eno bagita Fale TV wano mbala amawulire bunaku olujja ku nsi kuno just kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga gwe just followinga subscribinga tonyiga kade nkugamba nti wakola kyamaanyi gwe ne ya subscribinga n'onyiga kade negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga Fale TV Mary Flavia Namulindwa omwami we yavuddeyo ng'agamba nti omwana waabwe yafa naye engeri omwana waabwe gye yafa omwami we yavuddeyo ng'ayagala ku ngeri omwana waabwe gye yafa ng'agamba nti omwana we engeri gye yafa teyagitegeera bulungi nnyo ng'alumiza nti Flavia ayinza okuba mbunnange mbuyeko baana omwana wa asobola okubanga ati basinga bagamba yamusaddaka lwa byabugagga naye kale ebiseera ebisinga oluusi okufa nako si kwangu munnange teri omuntu aba ayagala kufa neri okufa okuyinza okuggwa n'abantu ne beewinagayi naye omwana ono yafudde biki omuntu ono yafudde biki si ddogo si biki naye nga munnange oluusi ebantuuko omwami wa Flavia Namulindwa yavudde ng'agamba nti Flavia nti yakola ki nti yayenda ku bakozi ba Abyogedde TV bonna ng'abatabalamu abasajja bonna ebiseera bwe yakoleranga ku Abyogedde wano mu pulogulamu eya luyimba lwondowooza myaka gitambuliridde ddala giyitiddewo ddala abadde mu America Flavia kyajja akomewo mu Uganda ne bagamba nti yakomyewo ng'ayagala kwesimbawo ayagala kuyingira byabufuzi jjukira Trump bannayuganda abasinga abatalina mpapula mu America yabakoze ki yabafuumudde yabagaye balina okuba nga bakomezibwa bali mu bisatu bali bannayuganda bali mu bisatu bannayuganda bannya bali mu ggwanga erya America kuba nti waba bagenda kusigalayo ne just basusuddemu abo abatalina mpapula bannayuganda bannya bali mu ggwanga erya America nalala mu kibuga kye bayita Boston nga tebalina mpapula si bannayuganda bokka bantu bangi nnyo kakati eggwanga erya Venezuela lirinayo abantu abali 3,000 tebalina mpapula 3,000 jjukira Venezuela kegamu ku mawanga agaliranye America amawanga gonna gali mu South America ndowooza gabaliranye gegamu ne Mexico nabo bagenda kubanga badeportinga abasinga abafulumya okuva mu America tebalina mpapula bali balina mitwalo na mitwalo jjukira Uganda sikirama nti bagenda kuba baweddeyo mu America abamu bagenda sigalayo abo abalina empapula bagenda kusigalayo naye ng'ensonga zezo ebyokutta omwana bikutte wansi ne waggulu omwami yavuddeyo ng'akola ki nga yeemulugunya ng'agamba nti omwana we engeri gye yafaamu Flavia agamba nti alabika alina ky'amanyi nti kufa kw'omwana ojjukira ali mwana waabwe ye ne Flavia Namulindwa mukozi eyali akola ku Abyogedde TV ku pulogulamu gye baali bayita oluyimba yabirangawo ekyalondooza ne kakati tandika sandooza ziba 7 eggwa 8 lwakuba kati bangi abagiweeza ndoozi ne Phoebe yabadde ateyo kubanga agiweeza ennaku zino naye nga Flavia yakoma dda abasinga bagamba nti Flavia nti yakomeyo nga bamugobye bugobye mu America kyajja akomewo banga si gwanvu nyoloza Trump nga abakutte obuyinza Trump ndowooza nga akutte obuyinza basinga bagamba nti alabika yakomyewo ng'atidde nti bayinza okuba nga kola kibamulabisa ne bamufuumuula bwe yakomyewo nga talina mpapula bingi ebyogerwa naye nga ensonga zeezo naye ng'ekyokuba nga bagamba nti yasadda ku omwana we tewali yakikakasizza ate omwami we yabitandikiriza ku mitimbagano n'abalala ne babitandika essaawa kakati bitandise okuba nga bitrendinga birinkinga bitandika okutambula ku sipiidi etagambika kati awo tewali amanyi mwami we yeyakoze eki yeyamuyiyeyo yeyamuwaddeyo yagadde okuba nga amulabisa tetumanyi obujulizi omwami abulina nti Flavia yasaddaako omwana ono oba just naye amala googera olwokuba nti omukyala yamusuulawo manyi Flavia yakola ki yamukyawa omwami kubanga omwami yakolyanga bweru wa ggwanga naku yali azze
yagenda okutuuka ku airport n'atuuka ewaka ng'ati omwana afudde. Naye nga Flavia Namulindwa ng'amulaga ng'alina byakwese kugamba byamutabula. Kyamazima kale waliwo ekiro kiyinza okutuukawo ne kiwutabula. Ne wayitawo emyaka n'emyaka emeka nga kyakutabula nga kiyinza kuva mu bwongo. Ng'okutereera nga kimaze kukakasibwa nti kyolowooza si kyekyo. Kisoboka. Oyinza okuba ng'olina ekintu kye weekengera naye nga tonaba kufuna kintu kikukakasa nti ekiro tikirina buzibu. Nekikubeerako myaka ku myaka. Kandowooza n'omwami wa Flavia Namulindwa alabika ndowooza omukyala we akyalemeddwa okuba nga okumwesigako kukyagaanidde ddala. Agezaako naye kyagaanira ddala. Omukyala yakomyewo. Flavia yasinga bagamba nti ayagala kuba nga yeesimbawo kwa MOB. Tujja kuba tubitegeera byonna wano ku Fadi TV Yuki. Yongera okuba nga onfollowinga updates mba nazo eziba zitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Nkugamba nti ne comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section ate osigale nga ogyekomiddeko kubanga go amawulire mba nago agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Fadi Uganda SKBTV kosa ne KRTV Uganda nawo mwongere okubanga mugyekomirako. Mune tujja kuba tubimanya poliisi nawe tandise okubanga enoonyeza kubanga omwami alabika nga ayagala okubanga addamu okubanga abizuukusa. Poliisi eddemu okubanga enoonyeza erabe ne Flavia bananzula nga munnanga alina kyakimanyiko ajja kukwatibwa. Guba gwa butemu ajja kukwatibwa kubanga omwami we eyabitandiikiriza kuba nkigwanira byongera mpaka ku poliisi tandika okubanga ebikola kiri gattagatta kubanga yagamba nti waliwo ebitatambula bulungi bitatambula kiriya ebyokola ki ebikwatagana ku mwana waabwe oyo. Walumiriza nti munenge Flavia alina kyamanyi kufa kw'omwana oyo nti ayinza okuba yeetira omwana we nga ye yamwettira oba nga yamutta mbutanwa oba nga yamutta akigenderedde. Byo munnange wane muno munsi mubaamu ebyeneena bingi nnyo munnaye. Mubaamu ebyeneena muno munsi mutuwangalira abantu balina ebyama gwe byotamanyi gwe. Bantu balina ebyama. Bagita Fadi TV KBTV kosa ne KRTV Uganda now. Comment section eri awansi awo just obubaka bunterawo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga Bagita Fadi TV. Mbeera bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba.